mugamba mutyamu mwenna bali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasa mugende maaso n'ogigattako kigenda kuba kirungi nnyo. Kati olunaku olwaleero njagadde mbalage ebimuli bino ebyakawukiwuki oba bye bayita ebyakasekera. Akasekera ebimuli bino mutya nnyo bimpeereza nga mumbuuza nti akatuufu ke kaliwa, nga muweereza just bimuli. Akawukiwuki akemula oba akasekera tolina kawulira ku bimuli, kawulire olina kawulira ku maggwa. Kuno okukolaba okwo kubanga oba yagala akatalina maggwa tolina kawulira ku bimuli, olina kawulira kwegamba olina kawula ng'otunula kuli kwennyini ku buti olaba kuliko amaggwa oba obugwa obukufumitako, olina okuyisa engalo. Okitegedde? Bino ebimuli byo tebirina buzibu, kassaako ebimuli bya mirundi ebiri nga bw'olaba kimuli kiri tekifaanagana na kino. Bubeerawo obw'enjawulo nga bo ebimuli byabo tebifaanagana. Ebiseera ebisinga kali akalina obumuli obwolaba obwa white ne tumuyita oba ne pinki, oyo gw'olengera kali ako ke basinga kasimbibwa nnyo n'ewaka, bakasimba ng'ekimuli. Naye ebiseera ebisinga akawukiwuki tolina kawulira ku bimuli, olina kawulira kwegamba olina kawula ng'okebera ku buggwa bwako. Kalina obuggwa obufumita, oyisaako engalo obeera ojja buwulira bulungi nnyo. Ebiseera ebisinga akawukiwuki akatalina maggwa we kamera mu kasaka yagala ogaane okuliraana we kali, era walina okubeerawo n'akalina amaggwa oba n'akatalina maggwa. Ekyo ky'olina okumanya. Kyenkusaba mumpeereza nnyo ebimuli ebyo nga mugamba nti nze nfunye kano kalina ekimuli kiri bwe kiti, nfunye kano kalina ekimuli kiri bwe kiti. Kyenjagala akantu ako akawukiwuki oba akasekera njagala obeere ng'okawula mu kusinziira ng'okakwatako bukwasi ng'okayisaako engalo, ojja kulaba nga kuliko obuggwa obufumita obuggwa. Kati kyemmanyi mubeera mwetaaga nnyo kano akatalina maggwa kuba k'emikisa, olina okunaaba ku nsonga eyo ey'emikisa. Kyenkusaba totunuulira bimuli, bimuli tebirina buzibu, ebimuli byabwo kyenkusaba olina kawula ng'okebera ku buti kuli kwennyini olaba oba kuliko amaggwa oba tekuli maggwa. Okitegedde bulungi nnyo oba kuba mumpeereza nnyo ebifaananyi nga just mundaga bimuli nti gweofunye kalina ebimuli bwe kati. Kyenkusaba toddamu kawula ng'otunula ku bimuli, ebimuli byo bireke. Kawule ng'otunula ku buti bwako kwennyini olabe oba kuliko amaggwa oba tekuli. Naye ng'akasinga omugaso akalungi k'olina okukozesa, kyemmanyi k'obeera osinga okwetaaga keeko akatalina maggwa, ke kawukiwuki akalungi ke bayita akasekera. Ako k'olina okukozesa mu nsonga y'okunaaba, mu nsonga y'okusennya ku mannyo ku makya, kozesa akawukiwuki ako akatalina maggwa. Bwe kityo bwe kiri. Njagadde mbalage ebimuli bino, mbalage nti kabeerawo kati ako kembadde mbalaga bwawukana ebimuli, bwawukana ebimuli naye ate bwonna kye kimu, bwonna tebulina maggwa. Ate ng'ebimuli bya njawulo, kitegedde? Ndowooza mukitegedde bulungi nnyo. Ebimuli bya njawulo naye bwonna tebulina maggwa. Okitegedde bulungi nnyo. Kati n'olwekyo oba oyagala okubwawula tobwawulira ku kamuli, olina bwawula ng'obwawulira ku maggwa. Akalina amaggwa olina kubwawulira ku maggwa. Bwe kityo bwe kiri. Baagala nnyo mmwe mwenna bali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. Baagala nnyo mubeere bulungi, mweraba.